Uganda y'enkya. Buterefu mbaniriza nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda y'enkya mwe bali kutugobera ssaako n'okutuwa obubaka kya ttendo era tubeebaliza ddala okubeera nga mukikoze okwagala nnyaffe Uganda ssaako nammwe abaagala nnyaffe Buganda nammwe abatali Baganda of course okugenda maaso okwagala amawanga gammwe Abakyoli, Banyoro, Abagisu, Abasoga n'abalala mwenna kya ttendo okubeera nga mwenna mweyagalira mu ggwanga Uganda naye nga mwagala amawanga gammwe kuba temulina tteeka limuba mumenye. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala nate olwaleero nze n'obubaka yes tukyagenda maaso okugoberera amawulire nga bugagenda maaso mu ggwanga Uganda ne Buganda ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi gwa Ntenvu omwaka 2022 yes abadde Omutaka wa Kasolya ak'ekika Ky'Empeewo Omutaka Kiggye-Paulo owa Paul Daniel Mbazzi yatuva ku maaso oba yawummula ennaku z'omwezi zennyini wetwogera kati no ziba ziweredde ddala sabbiiti 2 bukyanga ava mu bulamu bwansi. Weewaawo bye tugenda okubeera nga tutunulako obulamu bwe n'ebitonotono bye weetaaga okumanya puroguramu ezzenga ekyuka bukyanga awummula jjukira protocol oba ebigobererwa biba biyitirivu nnyo abattaka ab'obusolya nga balina okutuula puroguramu ekyuseemu eno Katikkiro alina okubeerako oba Obwakabaka bwa Buganda ofiisi ez'enjawulo nga zirina bye zirina okugonjoola okutuusa lwanaaterekebwa naye ekirungi puroguramu ey'enkomeredde yafulumiziddwa era ennaku z'omwezi zabadde 13 omwezi gwa Ntenvu lunaku olwo lwabadde lwa 2 omubiri gwa Jjajja Kiggye-Paulo Daniel Mbazzi gwaleeteddwa okubeera nga misa ekolebwa wali mu Masoli Church of Uganda kiri Kiteetikka oba ovuddeko katono nnyo ne mu makaage agali Ekiteetikka Gayaza Road mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ekyaddondo okutuuka ku kkanisa eyo saviisi bwetyo bwe yabadde ebifaananyi nga bumubiraba era misa yasomeddwa bulungi nnyo ye Jjajja Kiggye-Paulo Daniel Mbazzi gwe twogerako. Tugenda kusoosowazaamu ak'ensoso ab'ekika Ky'Empeewo of course mu maaso awo era n'obubaka mujja kubeera nga mbulaba Hajji Nadduli ajja tuwa exclusive in regards to ensonga eno ayogerera ekika Ky'Empeewo omukyala Evelyn ujja kubeera nga naye of course tumufuna omukyala Evelyn Nakiryowa tujja kubeera nga tumufuna ne Katikkiro w'ekika kino eky'Empeewo naye tujja kubeera nga tumufuna okusoosowaza tutegeere ate bikwata ku kika Ky'Empeewo n'ebirala yadde nga tubadde tetunatandika kusumulula ate episodes eza buli kika naye olw'embeera y'obudde eriwo ssaako n'ebigenda mu maaso Omutaka Kiggye-Paulo Daniel Mbazzi eyatuvudde ku maaso tuyinza okutandikira ku kika eky'Empeewo ebitonotono byolina okumanya Hajji Nadduli agenda kubeera nga abituwa naye ebisingawo era tujja kubeera nga tubifuna mu maaso awo so njagadde okukutegeeza nti ennaku z'omwezi nga 15 gwe mwezi guno ogwa Ntenvu mwaka 2022 ajja kugalamizibwa oba okuterekebwa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe jjukira obutaka bw'ekika Ky'Empeewo gye buli Bubiro gy'ajja okubeera nga aterekebwa ennaku z'omwezi nga 15 bujja kuba lwakuna omwezi guno gwennyini wekijja okubeera nga kikolebwa ate okwerekera jjajjaffe Kiggye Omutaka wa Kasolya oba abadde Omutaka wa Kasolya ak'ekika Eky'Empeewo yatuvudde ku maaso naye ebitonotono nga tetunagenda butereevu mu puroguramu y'olwaleero birina okumanya kubeera nabyo biri mu buufu obwo ebimu ku birina okumanya ekika nkikutegeezeza Ky'Empeewo omukulu wa Kasolya oba omukulu w'ekika ye Kiggye kakati yatuvudde ku maaso naye nga alina okugenda mu maaso okubeera nga agalamizibwa oba nga aterekebwa nga already Kiggye omupya yatuuziddwa bwe kirina okubeera. Omubala gwabwe guvuga gutya? Guvuga nti balwampiima bagenda Nakkungu
balwampiima bagenda na kkungu. Emirimu egimu ku ebyo kubajjukira buli kika kirina obuvunaanyizibwa oba emirimu emitongole gye kirina oba gye birina okukola mu Bwakabaka bwa Buganda okusingira ddala nno mu wa Ssaabasajja Kabaka. Balina buli kika kirina obuvunaanyizibwa bwakyo. Naye ate bo bannaffe ab'empeewo emirimu gye balina emikulu mwe muli okuyiggira Kabaka enkwale, okukuuma Kabaka oba ng'abambowa okuwozesa Kabaka, era nga omulimu ogwo gukolebwa Omutaka Kibaale. Omulimu ogwo yagukola ssaako n'okukuuma Nnamulondo nga Kabaka agenze mu lutabaalo. Gye gimu ku egyo oba obuvunaanyizibwa obwa ab'ekika eky'Empeewo. Ab'Empeewo mwenna mujje tujja kubeera nga ate tuwuliriza ebigambo ebitali bimu, era akabbiro k'ab'ekika ky'Empeewo kayozi bw'abadde takamanyi. Omubala ndowooza okutegedde n'ebirala ebikwata ku kika ekyo tujja bifuna mu maaso kaawo, era sabbiiti eno yennyini tujja kubeera nga tubifuna. Nze muzikubagabo nga Moses Wamala. Kaakati ky'ogenda okulaba ekirala nga Misa bwe yatambudde ebifaananyi ndowooza mu birabye, Hajji Abdul Nadduli ajja kubeera ng'atuwaako of course katini ku bye tuyinza okujjukira ku wajjuke ne Hajji Abdul Nadduli, musajja wa Mpeewo. N'ekika ky'Empeewo nno kino nakyo kirina abatutumufu bayitirivu nnyo. Charles James Senkubuge y'omu ku abo basajja bayitirivu nnyo. Yategeezeddwako nno oba ne Attorney General Kiryowa Kiwanuka Keke. Yes, abakulu abatutumufu mu kika ky'Empeewo bayitirivu nnyo, naye ate era n'omugenzi Jakana Nadduli naye yali wa kika eky'Empeewo. So nno olw'ensonga oba mu buufu bwennyini banna of course diaspora abali mu mawanga gatali gamu, abali mu Bungereza, abali mu America, abali Brazil, Canada, abali Germany, Belgium, Netherlands, n'abali Sweden, Stockholm, yes. Bayitirivu nnyo baweereza obubaka of course abeddira ekika ekyo, naye abawagira Federal n'obubaka bwe nafunye of course okuva ew'omukulu omu mukyala Florence Belgium oba Nabukenya Florence Bukenya okuva mu ggwanga erya Belgium nga Munnayuganda, wamu ne banna Buganda Village saako ne Jakana Foundation be bamu ku abo abavuddeyo nabo okusaasira n'okunywerera awamu n'ab'ekika ky'Empeewo. Era mu bye nategeddeko abakulu bano nno baakutte emitwalo wagenda 5 eza Uganda okugula olubugo. Jjukira Kiggye abaddeko oba Omutaka Kiggye-Paulo Daniel Mbazzi agenda kugalamizibwa mu mbugo 350. Kaakati bo banna Federal of course era abaali bakkiririza ennyo mu Jakana Nadduli yabasomesa ebigambo bya Federal ate ne babyagala nnyo era ne babisoosowaza era ne batuuka ku mutima. Mwe muli mukyala Bukenya oba Nabukenya Florence Bukenya, fe tumuyita Mama Belgium, ali mu ggwanga lya Belgium of course, y'omu ku abo abavuddeyo okuyita mu Jakana Foundation, Bannabuganda Village saako n'abalala nga Omulangira Kimbugwe wa UNN, okulaba nga ate nabo bagenda mu maaso okulaba nga banywerera wamu era bakwataganira wamu n'ab'ekika ky'Empeewo okulaba nga ebintu bitambula bulungi. So bannaffe aba diaspora okusinga ddala omukyala Florence omukolo of course ali mu kuteekateeka okulaba nga Jakana Foundation eyimirirawo n'emirimu gyonna egikwatagana ku Federal, okulaba nga Buganda efuna Federal oba Uganda efuna Federal oba nga tutambula ku nkola ya Federal system. Yawomye omutwe mu nkola eno era Hajji Abdul Nadduli nakitegeddeko nti naye obubaka yabufunye era ne busomebwa era ne beebaza nnyo banna diaspora okusinga ddala mukyala Nabukenya Florence Bukenya, Mama Belgium n'abalala bonna okulaba nga nabo banyweredde wamu era ne bakwata amabugo ag'emitwalo 5 ne bagawaayo ku lw'Obuganda bonna era ne basaasira ab'ekika ky'Empeewo okuviirwako Omutaka Kiggye. Era ensonga lwaki
banyoledde wamu ne Hajji Nadduli ab'ekika ky'Empeewo ne musomesa waabwe yaliwo Jakana Sulaiman Nadduli. Era mu program z'ogenda okulaba of course bwe bagenda okubeera nga batuteekamu ensimbi okulaba nga tuwetuusaako byonna ebinaakwata ku kika ky'Empeewo. Wonna ab'Empeewo nno mwesuneko olw'ensonga nti eriyo abali mu diaspora abataddira nno Mpeewo mwanattu abaagala okulaba nga omulimu guno gutambula. Naye ngenda kubeera nga nkuwa Alhaji Nadduli olabe ebyabadde mu Masooli Church of Uganda kiteetika emisanga bwe yatambudde ebimu ebitonotono bye twasobodde okufuna saako n'ebirala nga obubaka obwaweereddwayo okulaba nga banna Federal saako ne banna Buganda Village ne Jakana Foundation nga n'abanyolera wamu byonna ogenda kubeera ng'obiraba n'ebigambo bya Hajji ku Omutaka kakati eyatuvudde ku maaso be yawumudde Kiggye-Jakana Daniel Mbazzi. Olwokuna ojja twegattako era obubaka tujja kubeera nga tubuleetera ddala okuviira ddala Bubiro Kyaggwe eri obutaka obw'ekika kino eky'Empeewo. Tujja kubeera nga naffe twesitula tugende ate tuwerekere Jjajja Kiggye. Kakati kambalekere obubaka buno era nsuubira bugenda kubeera nga bubakola bulungi. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses wamala ku lwa Buganda ey'enkya awangala ennyo maaso mooja. Totono ayi Katonda ayinza byonna ataggwaawo
fe abadde n'abazaana mu bookya wadde omukisa guno okulaba ku njuba nga egenda ate era ng'ejja okuwulira nti enkuba etonnya ntera okulaba nti omusana gwaka tutuno katonda waffe omulungi bw'okkiriziza okuva mu buliri bwaffe nga tukyali balamu tutuno ayi katonda bw'otambuza okuva ebulere bweya tuleeta mu maaso go okusinzaamu n'okutendereza erinnya lyo kakkanya oluyogano lw'emitima gyaffe ekiseera kino Bannayuganda abalungi abali ku mukutu Uganda ey'enkya bwe bali kutugoberera ndine Hajji Nadduli mufunzo ow'ekitalo twabategeezezza era nga mubadde mugoberera amawulire mu ggwanga Uganda ekika ky'Empeewo abeddira Empeewo mwena musobola okusemberako ne tuwayamuuko katonotono mu bufunze ebirala tujja byogera eyo mu maaso Mutaka jjajja kijje naye nga amannya ge ye Paul Mbazzi oba Paulo Mbazzi yaseeredde yavudde mu bulamu bw'ensi gusinze ayibeene naye Hajji Nadduli ono y'omu ku abo okwetooloola eggwanga Buganda be tumanyi abaami ba Ssaabasajja kakoba abakulu mu Buganda abagundivu abeddira Empeewo bitonotono bye tujja okwogerako pulogulaamu nezo empanvu tujja gikola mu maaso eyo ebikwata ku kika ky'Empeewo n'ebirala mukadde wange Hajji kitalo nnyo nnyini ddala ekya jjajja kijje olwo yadde ababadde bambuze ekibuuzo nti Hajji mutufunira atuwulire ku ebitonotono ebikwata ku kijje ne obulombolombo oba ebikolebwa nga Omutaka aseeredde ow'Empeewo je omukulu wa kasolya k'Empeewo ku bataka abakulu ab'obwakabaka bwa Buganda Abaganda y'omu ku bo abaazimba Obuganda ku musingi guno ogw'obwakabaka n'ennono kubanga Kintu yali mulangira nga muganda wa Bemba Musota Bemba Musota yali afuga Obuganda mu budde obwo Kintu n'awaŋŋanguka n'akwata eryebugisu n'asiisirawo n'avaawo n'agenda mu Ethiopia era tulaba nti mu Ethiopia amalayo ebbanga era eyo gye yajja n'eŋŋoma gye bayita Wango eŋŋoma ya kikomo wali olaba ekapeira ak'ekyuma nga bwetyo bwe yenkana naye nga teriiko nseka zino kubagireegera kakati nga evumula ne bulaso nga bwolaba esitoovu ezitakyalabika ennaku zino n'ava eyo n'akomawo ng'ajja nayo era n'addamu n'asiisira ebugisu era olubirira obwakabaka bwa Buganda olukulu mu ludda olwo kubanga mu mwaka gwa 2012 olubiri olwali weeruli era Kintu byesinzira ne ku ssaawa ya leero Ssaabasajja Kabaka Muwendo Owookubiri era naye ensubira yali agenzeeko ne bamuwandiika n'amala sabbiiti ennungi mmeka bibiri nabali tebakayananga nti nga bwetutale ba Bwakabaka buno mu lugobe otulugobyewo byonna babirekanga bwe bigiraki nga beeri kaakati mwaba abataka Kintu be yajja nabo mwali n'ekijje kijje ono yali mukulu nnyo nga ye Ssaabalamuzi era nga yatawulula enkaayana za Ssaabasajja Kabaka wamu wakati we n'abataka n'abazaana be n'abaami kaakati awali kooti ya Kisekwa ye kooti eyaddawo kaakati nfuna bulungi kale nno bw'olaba ku muweewo omulamuzi oba looya eryo kerenda lyava ku lubaya lyava ku lubaya nange kitange yali mulamuzi yasala emisango n'akuuka jjajjanga ate ye kitaawe Gabindadde bamutuuma n'erinnya nti mwangulize timutegeeze kaati nti gukusinze teweetooloola eri era yino eno mututambulira kale nno ekika kifiiriddwa
neera bano bwe baalinga bakabaka b'ebitundu kubanga obwakabaka obwabeeranga mu bika era bwe beegatta kintu bwe yagatta ebika ebirala 6 baasisinkagana ne bazimba Obuganda era etteeka lye baateeka mu eddi 1200 naguno gujwa likyakola ne bagamba nti tukukkiririzaamu gwe mukama waffe naye obwakabaka tubukuwadde so si ggwe na nnyumba yo bwaffe abataka be balonda omulangira n'abeera kabaka ti ne twagala muffe ffenna abawaddeyo obuyinza bwaffe buli omu abe n'omukisa ogunaasobola okutuuza omwana we ku ntebe eyo era kwe kuteekawo etteeka lino ti kabaka tajja kweddiranga muziro gwa kitaawe ajja kweddiranga gwa nnyina kisobozesa ab'engabi okutula ku nnamulondo era bazaala abaana ogundi okula niza omulangira ow'engabi ow'omutuba gundi onfuna bulungi nnyo era buli bwowuli omulangira nti nga muno omulangira wango ono mulangira wankima ono mulangira wa mamba ono mulangira ng'omanya nti oyo yali muzaana ewa Ssaabasajja nfuna bulungi kale etteeka eryo baaliteeka naguno gujwa litaatambula olaba obukulembeze obulungi kye bukola bwetoolola era bukkaanya olaba ennono bweri entuufu okugoberera kubanga abantu bagamba twagala federo bemusaba nomugati gwogwagala kutuuka nyinza okukusaba kyesimanyi gwoba tokimanyi bwekimpe so akusaba mugati nga sikitegeera gwe kakati nze nyingidde mu hoteri kulya sigwonsalirawo emmere gyenaalya nze nkubuulira gyenagirake gyonaali n'enfuga eya federo erakira ebitundu obuyinza okwesalirawo bye byetaaga kakati ekkalamojja tebalina migga tebalina kino tebalina kiri senga oyagala kubayamba gyamagzi ku kyoga ogatambuze bafukirire balime ntegereka obwe bwetaavu obusinga amaanyi naye ate gwe Olivier erukingiri olyokolowooze nti beetaaga mazzi kyokuze tolabanga nako muli mu bitundu bya nsozi bitonyamu enkuba toyinza nakumanya nti ewaliwo abali mu ddungu kale no obwakabaka obwo butukuumye ne ku ssaawa ya leero tukyatunuulira ebintu ebyo nga tubissaamu ekitiibwa ebyaliwo mu 1200 eddi naye bwotunuulira wano jjo obote byatukoze n'asaasaanya ensi bya myaka 4 naye titukyali mukulu tulina kumusabira mu maaso ga Katonda eyo gyagenze mu nsi empya naye Mukama Katonda amuyise bulungi mu nsi eyo empya nga bwamuyisiza obulungi mu nsi eno gyabaddeko ey'omwaliro ogwo twende musiraamu batuyigiriza nti eggulu amagulu sigamba gano ne heavens ziri musanvu mu bbanga abamu tumanyi nti bujjo tumanyi nti tulina limu ennyonyi bwe yabuuka bwe yagenda ku maazi yali mu ttaka wansi n'omwesinsi buli ku ttaka watala samawaati wal ayakola ensi omusanvu n'amabanga universes omusanvu kale neeyo gyali tetumanyi eggulu kiri alimu nokwadde gwe mulaba nga bamugalamizaawo awo twagalamizaawo nnyama naye gw'omwoyo gusigala kutambula era abo munakitegeera mujja kimanya kuba mwali muwulidde ng'oli akomyewo nagamba nti bw'omwateeka emirandiza gyenyiga kale omubiri gusigalawo awo naye omwoyo kyo kisigala nga kifo kyagwo Katonda bwali bagiyisa okudda awo buli gumu ogulifubutukira kale bazimbyeko ennyumba mulimanya oba muliwo matokayo mutya Hajji ab'ekika ky'Empeewo mufiiriddwa muntu wakikula kyabadde
yeeyisa atya muntu kigwe mufiiriddwa muntu mukulu nnyo abantu nga bano tekibajinga ate abakozi abokukakalukanya bannaabwe wano era nti wabadde ntalo kulwanagana munda muli wali oddeko nti waliwo abakayaniro bwa Kiggye kiribaawo tukiwa tujja kubitereeza bulungi asikule bulungi ng'amateeka g'ekibika g'ekikaba bwe gagamba omusika baleka bamutwalire bamwanjuli ewa Ssaabasajja kubanga yakulira ekkooti ezo abe nga abiteekategerekwa abempe okozi buvunaanyizibwa kyaki bwe mulina eri nkugambye nti ffe balamuzi tetugabana kumulyetu yabintu tetuli baluvu mulamula bulamuzi era mu Ssekabaka tebyokubiriibira abataka bagamba kubanga nga tava mu lubiri naga nti ngaasengereddeyo Kabaka ali bakyasobola n'okusala amazima nga basula bonna basiiba bonna ki alonde omubaka anaabeeranga walugululwe gundi ogwa Kibaale we butandikira oyo Kibaale aba musigire wa Kiggye mu lubiri ewa Ssaabasajja bannaffe abalafubanira enfuga ya federo basaasidde nnyo batuusiza okusaasira eri enjuuyo era ne bantuma nti nange neetikka obubaka obw'okusaasira eri enjuuyo eri munnaffe kati muganda wange omugenzi Kiggye-Jakana kuba nange ndi muzzukulu wa Kiggye okukwasa obubaka bwa mitwalo 5 nga mukadde waffe obubaka obwo obututeereyo olw'okusaasira buyambeko mu nteekateeka egenda okuddirira obubaka bugamba Desemba nga 8 ennaku z'omwezi nga 22 omwezi gwa Desemba mwaka 2022 obubaka bw'okusaasira amawulire amabi ag'okubula kwa jjajja Mutaka Kiggye gatutuukako kusaasira kw'amaanyi nnyo eri enju ekika ky'Empeewo wamu n'Obuganda nze Nnaalongo Florence Nabukenya wamu n'abalafuubanira enfuga eyimiridde ku federo enju ya mukadde waffe Hajji Nadduli ne ku lw'omutabani kati omugenzi Jakana Sulaiman Nadduli tuwaddeyo amabugo ga mitwalo 5 ziyambeko mu ntegeka twakuumye bubi ayise bufu bwangu bassaako omukono Nnaalongo Nabukenya Florence Bukenya lw'abalafuubanira enfuga eya federo kakati Hajji obubaka nja bukwata bwe buti mu kitabo kyawo era singa mbadde nfuna ne baasi nnene obutuuka butereevu era nja kusooka okwebaza maama waffe Nnaalongo Florence Nabukenya okusobola okulaga omwoyo ogulumira eggwanga lyo mu mirundi ebiri ogusooka okusaalirwa n'okunyolwa okw'okujjulukuka kwa mukadde waffe jjajjaffe Kiggye Mutaka okwokubiri kwe kuwulira okusaalirwa kw'obulamu bw'eggwanga lyaffe n'ennono bwe boogedde ku federo era federo eno ekyo kigambo kya Luzungu naye ekyo k'Oluganda kigamba nti enfuga ez'ebitundu
ez'emala ez'obuyinza obw'omunda kubanga tuzitandikira mu maka bwe maka agago mulinaanwawo yakuwa ebyokukola olaba awo otandikira ero si wanu olwokuba weeri yetwala n'amaka ago n'obuyinza bwago kale olaba federalzitegeera nomuga nti mpozi gwolina kyeyitize ngezimu gumba terina weriraga naye obanga oli muzadde buli maka efederal mwegiraki mwetambulira era wetandikira kakati no bwajagadde ebika byebyo ne Ssaabasajja Kabaka bw'atuula waggulu ku kisowinga Ssaabataka wansiiwe bano be banamba 2 bo abataka ab'obusolya batambulira mu spares 6 olujja olunyiriri omutuba siga n'akasolya Ssaabataka n'abeera namba 6 so nga bo abalangira tebatuukayo bw'owulira mulangira w'omutuba muba nti oyo Kabaka mulamba onfuna yetayingira mu kika kya 6 akomaawo era yagala nti baga nti omulangira w'omutuba gundi bwemubuuzanga nti oli mulangira nti ova mu mutuba ki olwo oba omubuuza Kabaka nti ova mu Kabaka ani okategedde akantu ako kale nno ate era bw'obanga okitunuulidde Buganda yayitawo ne mu nsi yonna kaakati yo etambula n'egenda mu maaso ate nedda emabega buyinza okukeera enkya ne bagamba nti kaakati katuddeko kubalangira ku nnyumba y'akagulu tebukiwereke ne banoonyaayo abataka bano be banoonyaayo omulangira omuti bamukumyawo ate n'asemberawo notugamba nti bamuyitako byagiraki byaggwa tutambulanga amasanyalaze buli lwogoota gava ejjinja begamala okuyita mu balubu yo layini eyo eri negative negazaayo ejjinja nabo namulondo lyabwe bwatyo begeraki bwetambula kale nno omuntu olwo abantu bano kitulaba nti mbeebazizza nnyo era mbaagadde nnyo olwekyo kyebatulaze nebakiraze ensi olwa Buganda aweereza omutubatwala 5 era ate mutabani wange ono n'alwetikka n'alugira ki n'aluleeta era nalibadde tusanga 6 ng'ate bajja kubanga bagize eki nze bwe butajja ku kanisa naye nga nti eri bana obudde abantu b'obwedda n'ayingira banaaseetula wani gana amakulu sukaali yagalya siyinza kuyimirira bweru twandikuviiridde mu kifo n'otuula kaŋŋendere ddala ntegeeri nenfuuka obuwa Uganda y'enkya